nali ndi ku nnyumba eyo wennyini nga wendi saaza alinga 5 kitundu ez'emisana kati nagenda okuwulira ng'ekintu kigira buu kati buu ne ŋŋamba nalina omwami bamuyita Kanini weeyo gaba ne ŋŋamba omuliro ennyumba erabika egudde ekubye abantu bano kuba nali nyimidde wano nagenda okulaba nga wakayite katikiti kamu ng'omu akuba oluggi luno nga akuba oluggi okujja okukuba oluggi okufuluma bwe ng'agwana omulyango guno okugwa mulyango guno nga talina lugoye lwonna luna ng'omubiri guno gwonna tekuliko mubiri olaba omubiri guno kulinganga kaveera nga konna kavuddeko konna kasusumbuse konna kati n'owokubiri naye n'amuyitako kyenakola nalinnya siteepu kuba nze firimu yonna naliwo ate Naalongo naye munange n'atugendako naye nga embeera gye bagenda mubi naye nkuutira abantu mu butuufu gaasi mubi ate ekirungi beeyogerera sigamba mutuyandike babookya muliro bandigambe babafite bamwoja beeyogerera baali boogera gaasi kigambibwa baali bakakumye baali emmese bo batugamba nti emmese yali emulumyeko akatundu mumulumako akatundu gaasi oyo kati bo bakoleeza nga tebamanyi nti emmese yamulumyeko kati awe wava obuzibu bakoleeza gaasi n'akwata bukwasi naye mu byonna ku kyalo kino nze byonna yaliwo. Kiki wasooka okulaba nga gwe? Nasooka okulaba nga ye muntu ali wano wabweru nga n'amasuuka gaako omuliro mbadde nga musanga ne mugamba nti Naalongo leero nga sirinamu nampa Naalongo lyessanyu lyabadde ku bantu ba kuno kyokka nti abadde musanyufu nnyo nga muwala wa ssanyu. Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansubire nti oli bulungi gye muwangalireeyo weewaawo Uganda mawulire ga ntiisa ntandikwa ya sabiiti ewedde lwali lwa bbalaza abatuuze b'e Kabuuma bagwamu entiisa oluvannyuma lw'abatuuze bannaabwe babiri okwokyebwa ekiyitibwa gaasi fumbisibwa mu maka baali bawangalira mu kitundu kino. Amawulire gabatuukako ng'obudde zaali ssaawa nnyo okusinziira ku batuuze baŋŋambye. Amawulire gadde gatambula oluvannyuma lwa mwana wa Naalongo Irene ne munne babadde n'enteekateeka okuba nti bafuluma eggwanga nga bafunye visa okubanga bakafuna visa okubanga bagenda mu ggwanga erya UAE oba mu Dubai kuleka nti bakakala bakubye ekyeyo bayiiza ekibuli amagala eddiba. Weewaawo Mukama Katonda yabajuludde mu bulamu bw'ensi eno ng'ekirooto kyabwe tekinaba kutuukirira okusinziira ku nteekateeka zaabwe ate booteekateeka nga n'Omukama Katonda alina enteekateeka ze ez'enjawulo. Bavudde mu bulamu bw'ensi eno omu yabadde alina okugenda olunaku olw'enkya ntegeezerako omulala nti alina okugenda last week yali azze ate kubeerako ne mukyalo ono Irene Naalongo abadde mu kitundu kino awangaliddemu akabanga naye okuvannyuma olwokuba nti alina ne famire mabega gy'alabirira abadde ayagala kuba nga afuluma eggwanga Uganda agende ayize abaana be abalongo be ekyokulabika nti babeera omubulamu obulungi obweyagaza. Wano wendi we wali ennyumba egambye okuba nti bano ababiri Irene ne munne mwe bajjiira oba eyakwata omuliro oluvannyuma lwa gaasi okutulika mwe baali bawangaalira ennyumba yeeno oluvannyuma nti abamu ku batuuze badde baŋŋamba nti baawulira ku bigambo by'abano bye baayogera basembayo kwogera baawulira nga gaasi awunya munne n'amugamba nti wano we tuli gaasi ng'awunya ki ekituuseewo mu kaseera ako ndowooza ne batakitwala nga kikulu oli munne n'azuuka n'agamba kateekeko ekyenkya mbeera bwe yabasangiridde awo ne baka nti gaasi oli bwe yakoleeza akati k'ekibiriiti gaasi n'atulika n'abookya omu yafudde ntegeezebwako nti yafudde ku ssajjo omulala ye yafa ate bagenda kuba baziika ate omu bamuziika wiikendi omulala bamuziika wiiki ejja. Irene yali awangaala ne Sylvia Nabwire mu nnyumba eno mu kaseera ke bawangaddemu ababiri naye tujja kuba tufunako abatuuze ab'enjawulo batubulire bo embeera eno yabasangawa abatuuze bannaabwe okulabika nti bagiira mu nnyumba muno ennyumba nga bw'ogiraba mwe baali bawangaalira embeera
we yabasangira gaasi okulabika nti atulika n'abookya badde bawangalira muno nga bateekateeka babuze ebbanga ttono okulabika nti bafuluma eggwanga Uganda nga visa zaabwe zakafuluma nga balina okufuluma eggwanga Uganda bagende naye of course mu mbeera efaananidde awo okutwalira wamu abatuuze be bayinza okutubuulira ekyaliwo ffe nga ffe tetuyinza kuwa kyankomeredde abataasa abantu bano ng'omuliro gukutte ennyumba nga bagiira mu nnyumba be bayinza okutubuulira kikyaliwo kyajja kitya n'abatuuze bano babamanyiiko ki bawangadde nabo mu kitundu kino ekyekaabuuma okutwalira wamu nja kubanga nfunako abatuuze abenjala batubuulire embeera yajja etya mu kaseera nga kano abataasa be basanga mu nnyumba basanga bali batya negataako gwe omulungi atulaba nja kuliko n'omwami omutaano taata gye baleko kale sevu nga kitalo ekyokufiirwa abantu kitalo nnyo muganda wange abantu bano badde obamanyi mu kitundu kyo abantu bano badde mbamanyi n'omukyala Nnaalongo abadde ng'omuntu atwala abantu ebweru bwe twadde tumanyi naye ng'era muntu w'abantu naye kikoze bulungi nzera okubeera nga nze nanyira ennyumba eyo nali ngitunda kitegeeza ebyali wano byonna nze mbikubuulira omuntu naye mutuufu ddala taata katusooke tuddeko emabega bino byonna nga tebinaakubeerawo omuntu omunyonyola Nnaalongo abadde awangaalira kuno Nnaalongo muntu kikaaki ng'omusigira ekifaananyi bifa nga tunakutuuka ku nsonga Nnaalongo tabadde muntu mubi ku kitundu kubanga Nnaalongo adde yeeyisa bulungi alina simayiro ye nga buli muntu amubuuza kyova olaba era bwe nnakubye enduulu ey'amaanyi nja bikubira nga ebyabadde abantu bazze bangi era ennyumba eno yandibadde esobola okuggwawo naye lwakuba nti ekyankubisiza enduulu yabadde alina omukwano eri abantu ne bajja ne baguzikiza omuliro naye nsobola okukubwira nga bwe lwatandise lwonna kuba nze nabaddewo tutandikire wano byatandika bitya n'okutuuka olunaku olwaleero mbeera ki eri wano tusigire ekifaananyi embeera eriwo saawa zino nali ntunda nnyumba eyo soko gimuliseemu eyo ennyumba eyo nga gye ntunda kati nali nyimiridde era wano wennyini ku mabbali wano wennyini ne mbuukamu siteepu nze Katonda yannyamba nti nabuukamu siteepu nali ndi ku nnyumba eyo wennyini nga wendi saa zaali nga 5 kitundu ez'emisana kati nagenda okuwulira ng'ekintu kigira buu kati buu ne ŋŋamba nalina omwami bamuyita Kanini weeyo gaba ne ŋŋamba omuliro ennyumba erabika egudde ekubye abantu bano kuba nali nyimidde wa nagenda okulaba nga wakayite katikiti kamu ng'omu akuba oluggi luno nga akuba oluggi okujja okukuba oluggi okufuluma bwe ng'agwana mu mulyango guno okugwa mu mulyango guno nga talina lugoye lwonna ng'omubiri guno gwonna tekuliiko mubiri olaba omubiri guno kulinganga kaveera nga konna kavuddeko konna kasusumbuse konna kati n'owokubiri naye n'amuyitako kyenakola nalinyamu siteepu kuba nze firimu yonna naliwo nenzira wali kuba mpulira nti gaasi bw'obeera nga abaluse asobola n'okukanyugira ennyumba eno n'agikanyuga nenkuba enduulu yali ey'amaanyi ennyenyemula kika 15 abantu ekirungi baali kumpi bonna ne bajja mu kujja ne batandika okuzikiza omuliro abamu era babatwala babasiize ebitosi mbu abamu balina fasaidi mbu obusiga ebitosi simanya amazzi tegajja tegasobola kwabika kati kyenakolaawo ekyokubiri bwe bajja ne bazikiza namba ya osi waffe wano ekibiringi yina kubanga ndi kakiko kweresi wano wanekabuuma nenkubira osi ku mwango ogwo mukyala mutoni yayanguwa mangu n'aleeta 99 ka 99 era nejja bambi neyamba omuntu oyo ne tumuddusa ekiruddu twatwa kamuddusa kiruddu bali babiri twatwa kabatuusa ekiruddu ate wayita weeks nga 2 wayitawo ennaku nga 3 wayitawo ennaku nga 3 ate tuwulira nti omu afudde kati omu bwe yafa ate wakayita ennaku nga tono wiiki ng'emu wakati ennaku nga emu ate Nnaalongo naye munange n'atugendako naye nga embeera gye bagenda mubi naye nkuutira abantu mu butuufu gaasi mubi ate ekirungi beeyogerera sigamba muntu yandigaye babookya muliro bandigabe babafite bamooja beeyogerera baali boogera gaasi kigambibwa baali bakakumye baali emmese bo batugamba nti emmese yali emulumyeko akatundu mu mulumako akatundu gaasi oyo kati bo bakoleeza nga tebamanyi nti emmese yamulumyeko kati awe wava obuzibu bakoleeza gaasi n'akwata bukwasi naye mu byonna ku kyalo kino nze byonna yaliwo nga tebabinyumeza bunyumeza muntu era abantu banneebaza nnyo abatuuze mu butuufu kintu kye nakola kirungi ate era n'endulu gye nakuba n'omuntu yali eri engulu kaabuma yajja awo baali batutegeeza nti munne gwe yali naye mu nnyumba
bali ba processing bamaze ofuna ne visa ezigenda mu kigambibwa muno gwe yali naye mu nyumba era yasooka okufa oyo yali agenda bweru ng'enkeera alinnya kati ng'olw'essaawa nga 5 ekikanga bwe kyagwewa ate ne munne era wali wayitawo nga wayitawo wiiki emu era ndowooza mu wiiki eno mwe yayalinnyira era okugenda oyo Naalongo. Kati ono munne yali azze enkeera yali agenda visa zonna bangambye yali amaze byonna byonna nga biwedde process ennanga ewedde ng'era enkya alinnya. Ne munne Naalongo naye agenda. Naalongo naye ng'era mu wiiki emu naye agenda. Kitegeeza baali bafuluma naye omu yali asooka wiiki eno omulala n'addayo ku wiiki ey'okubiri. Kati mukama munnange bye bye yazza naye nga kigambibwa ng'abatuuze bakuutira ffenna ekituufu gaasi si mulungi kumuteeka mu nnyumba mu muzigo oba emwosula oba ku muzigo kw'opangisibwa kuba gavumenti yasomesa abantu gaasi asaana ng'owazimba amakago naye nga otambula distance n'ogenda distance nga mita nga 5 n'okoma gwo wekka n'ofumba nodda n'oggalawo nodda naye kati baali bamanyi omukozesa naye obuzibu emmese zezamuluma so kubanga omanyi omukozesa n'emmese somuluma omwana osobola kuba neyebbiira nga bamutadde awo omwana oba omukoleza bwoti omwana neyebbirira nga obukuba amanyi omukozesa nga ayaga kubugumya obanva omwana amukoleza ate okimanyi omwana baba tannasumulula asobola okulinnya mu step munene n'amugula n'amuyita nagundi sooka ojje kati n'akomawo n'akoleza so nkuutira abantu gaasi kintu kibi era nze nabaddewo wano abantu ababadde ne gaasi wako waabwe bonna bagenze ne babisuula kasasiro kuba bagambye gaasi mu kaseera konna mu kutaakiriza abantu bano kimanyi wayogerako konna Naalongo twagera yali ayogera wayogera naye ebigambo nga kyawo Naalongo nayogerako naye n'aŋŋamba bannange gaasi atwokyezza emmese yamulumye ensonga yaki atwokyezza kubeera abantu baaliwo Naalongo yali ayogera ye yeetambuza n'alinnya mu mmotoka munne ye twamusitula busituzi n'agamba gaasi atwokyezza naye nga bw'omanyi era abantu abangi munnange ebintu bwe bigwawo ebibi era n'ab'emitima emibi bajja n'ababbi babeeramu munnange ate ekyembi ate simu ya Naalongo mu kavulunguta naako ne bagibba era kyanumanyira yakaabanyolaga bannange abatutte simu yange mugimpe ono mulwadde yenna afa agwawo naye ate simu ne bagitwala bayambisa chance era agenda akaaba nti simu yange bannange mugizi kale naffe abaddukize kyatuluma nnyo ate mmwe abazze okutaasa ate mubba simu. Naalongo ng'agenda yasooka n'atubuuza nti banne naawona kati ng'era omuntu eno mugaa ojja kuwona ojja kubeera bulungi totya era ne munne yalaajana nnyo nagaba ne naawona tumugamba ojja kuwona naye ng'embeera eri mu butuufu osaana saala yali ya saala kuba nze tewali yampita oba kuba nali nguza abantu kayumba ako naye nga nze byonna ebyaliwo nabiraba era naliwo naye ekirungi abantu bati babookya gaasi yabookya kuba baali boogera era bagenze okufa nga boogera tewali yabookya beeyokya gaasi yabookya ekirungi baali boogera era ne bagamba abatuuze bonna ti gaasi atwokyezza. Nga abatuuze ku kitundu kuno abantu abakozesa gaasi mu mayumba bawangala ne gaasi tuyinza abawangala ne gaasi ekituufu kya byonna abantu abawangala ne gaasi mbagamba ebigambo bino bw'obeera ku muzigo ng'oli mupangisa togulanga gaasi bw'obeera ng'oyina nga towazimba oba oli mu luumu emu tobeera na gaasi asaana omuntu ng'oyina amaka nga makaago ate nga galiko distance nga osobola okuzimba akayumba okuva wano mita nga 5 ba 10 ng'osobola okutambula n'ogenda n'okuma gaasi wo n'ofumba ekintu n'ositula n'okizza eno ni keesi bw'aba abadde ayidde bw'aba gaasi ng'abadde akutta omuliro kale okusinziira famire yonna okufa gw'omufa oba osobola okudduka gaasi n'omubuuka n'atakwokya naye abantu mbabuulira nti gaasi mubi ate gaasi naye mu kibi ayinza okuba nga mulungi naye nga gwe weekuumya otya ate n'abaana temubayigiriza kukozesa gaasi wabula tambula omuteeka eri gwe omukulu gw'oba ofumbisa ate oggalewo ate makinga siwa nti mwomutadde munange emmese teziyingiramu kuba abantu badde bamanyi omukozesa era badde gwebakozesa naye emmese yamuluma. Batutunulira ennyumba eno ennyumba tulaba ennyumba zibaako n'obumooli obwenja oba n'amadirisa ag'enjawulo ennyumba eno tutunulira eriko oluggi wosiza wafunda bulala tolaba nti nakyo kiyinza okuaffectinga omuntu ayinza okuba nga ekituufu ekyo kyera kyenkugamba kyekituufu nti obufunda bw'ekitundu bwayitirira ate ennyumba nga bw'ogiraba yiiyo eri luumu emu kati
abantu abamu abaddugavu tugula ekintu ne tulowooza nti kintu tukiguze kyangungu bwe kityo naye ng'ekituufu tusaana tukozesa ekintu kye batusomesezza. Gavumenti yaffe bwe yali egaba gaasi yatusomesa negamba gaasi bamukozesa bwoti era ne twaga nti wa bulabe naye abannayuganda tetusooka kusoma kintu wabula ogula buguzi n'oleeta kintu naye nze kye nategedde nga nze ne bw'omumpeera obwereere kansigale ku manda gange. Tudde ku nzimba y'ennyumba eno ekifaananyi kyayo kyekulaga nga ggwe omuntu wali wokka bwe wali space mwandibadde muyita empewo emala nga bw'otunuulira nti ennyumba eno ina amadirisa ina buli kimu kwekiri saidi wano enzimba yaayo tolaba nti naye yeetaaga okuba nti eyongeramu okumprove. Ekituufu era enzimba y'ennyumba eno ennyumba ngaera nga bw'ogiraba nti nnyumba ya kikazi ennyumba naye teri ku standard ate n'ekirala senga ebadde n'omulyango omulala oluusi bwe yandikutte wano yandibadde afulumira eri naye obuzibu obuli nti ennyumba yiiyo naye ya mulyango gumu ti gaasi bwe yakuba ate omu yalaajana nnyo ye yatugamba kujja ennyo yalaajana nnyo wano ng'aggulawo olugi kuba bafumba bagaddewo so senga ennyumba eno nga bw'ojja yaliko omulyango ogwokubiri abantu bano oluusi omu teyandirumiziddwa nnyo babona tebandirumiza naye nga baali badde balina kuyita mu mulyango guno so kyenkuutira abazimba ennyumba ne bwe bali omwemu kale nyigiriza otekeko olumu ey'okubiri nakyo kyaleeta obulabe obw'amaanyi abantu baffe bano genda. Nga tumaliriza nga gwe omutuuze abadde wangala ne Naalongo biki byogenda omujjukirako mu kaseera nga kano nga tuvudde ku maaso omutuuze munaffe? Naalongo kye ngenda omujjukirako okusingira ddala nafunye ekyokuyiga ne mmanya wadde omubuzibu bubeerawo naye ate nafunye ekyokuyiga ne ngamba gaasi ye mubi kye nasinse okuyiga ng'omuntu nti ye mubi si mulungi ku muntu ow'owansi asaana bano abaakolamu ng'oli makaago ate ng'osobola okutendera emitindalo gye bamukozeemu mpozi n'ekirala abadde Naalongo muntu w'abantu senga tadde muntu w'abantu ekyalo tekyandibadde nga kimudduukirira bambi ekyalo basonze ssente abamu twagenzeyo mu ddwaliro ne twalayo obuyambi bwa ssente ate ne saaviisi yabaddewo wano nga tumusabira agende bulungi era n'omuntu yabadde muyitirivu nnyo ekyalo kyonna abamu bayozeza neekummunye kitegeeza ki Naalongo abadde yeesa bulungi ku bantu talina mutima mubi bantu abadde muntu w'abantu ate n'ekirala tumujjukirako ng'omuntu adde atwala abantu ebweru. Ekituufu ennyumba ebadde yiye ya mukazi era ndowooza enzimba ogiraba nnyumba ya kikazi kitegeeza tabadde mupangisa abadde nannyini nnyumba ya kikazi era kyova olaba nti yagikola yagisereka bw'ati ebadde ekyatambula abadde akyayongerako mukama wange. Tuyanza olw'enteeka tulambika obulungi ekirungi tugoberera ensonga zino nga mwe abatuuze baakuno mu kutubuulira n'okutusiigira ekifaananyi ku batuuze bano abadde bawangalira muno obamanyi otya obadde obamanyiiko omuliro gwakwata watuukawo mu budde ki okulabika nti mutaasa abantu bano taata gye bali kalise banaye gye bali gaffe taata nze bongomaani anaabadde mwannyinaze kumpi ye ye babadde manyiiko Irene ndowooza aludde myaka nga oba ebiri oba esatu kuva dda nga kale yagulawo mbuuza kyombuuza. bongomaani gwe ng'omutuuze awangadde na Irene akaseera akawera Irene bw'oba munyonyola omuntu kikaaki wawangaddeko na Irene akaseera akawera ebbanga eriwera myaka nga 3-2 bw'oba omunyonyola omuntu oyinza kumunyonyola muntu kikaaki? Abadde mukyala nga mukyala w'abantu n'ekirala abadde mukozi kyemmanyi ye muwangadde naye wano mwali mufunyeeko obuzibu bwonna kwa Irene? Sibuwulirangako. Gwe oyagala kunkaabya maziga lwaki onsindika ebibuuzo mbuuza omuliro gwajja guti kale nnyo ddala era abadde mukyala gwe mwannyina nze nga buli weemusanga mugamba nti mwannyina siinaamu nampa era nembeera nga buli wemba n'enaku ezimu oluusi mba simulaba oluusi mba mulaba byebyo ye naawe twakamala ozimbawo era
yagezaako n'otukumaakuma n'atufumbira ne ku mmere kati n'ennaku zaayitawo ntini kino ne kigwawo. Mu kaseera kano ntegezeddwako nti we bafiiridde mu bulamu bw'ensi eno ne munne badde bateekateeka okulabika nti bafuluma eggwanga bagende ebweru bayiye batitenkanye obulamu. Kyo obadde okimanyi? Tombuuza bintu binaagenda mu poliisi kubanga kati ebyokugenda ebweru nze simanyi na bweru. Nga kibadde kyekyo kuba kyemmanyiko nti abadde asobola okuyambako kubagendayo. Naye tombuuza bimukwatako. Kati tudde ku nsonga y'omuliro guno. Omuliro guno mwabaaliwo biki bye mwawulira ebiyinza okuba nga byaviirako omuliro guno nga mwabatuuze? Okukola ki? Okwaka omuliro guno ndowooza bwe baali beebase kuba zaali ssaawa nga 3:30 abadde alwawo ozuukuka. Yali n'emukwano gw'omu kati ndowooza yali akuma eno gye bayita batya gaasi oba yaliko akatuli k'emmese n'ebalukira awo. Enduulu n'evuga era nali awo kasaawe nendaba enduulu evuga owanaalongo storage kwe kutuuka wano ng'abantu bali mu kuteta muli kati omu ne tumufulumya n'agwa wano. Ne Naalongo n'adda wali ku mwala awo woolaba. Ne tumusiiga ettaka ng'abantu bwe bagamba nti ettaka likola bikyekisegeera. Ono ng'ali wano ng'akyaliko n'amasuuka. We twamusitulawo poliisi ne tugirinda ejje etuwa olukusa. Poliisi n'etugamba nti waba waliwo emmotoka for emergency mugiteekewo. Nende mukwano gwange najja n'ateekawo mmotoka ne tubatwala ekiruddu ssebo. Kaseera bwe watuukira wano ki kye wasooka okulaba nga ggwe? Kye nasooka okulaba nga ye muntu ali wano wabweru nga n'amasuuka gaako omuliro. Gamukwatiddeko ku mubiri? Ye nenga mwambululako. Bo wagamuggyako? Nze mwennyini nengazzaayo ate nendaba nga ebintu bitandise okwata mu nnyumba. Ne tutandika ose n'amazzi era mu mwalo ogwo gwali mu matini nga saago nga ne Naalongo era ali awo emmanju nga naye ataawa. Kati ne tuzikiza bino ate nga bwe tusiiga oli ettaka bwe tuzikiza bino nga bwe tusiiga oli ettaka. Kati nga tulinda ku poliisi katini. Poliisi era yatuukira ku piki n'emundu ne batugamba nti abantu bano bayidde naye weba waliwo emmotoka for emergency mubateekemu mubatwale. Naalongo ye yali mmanju eno ng'omulala ali maaso. Singa nsobola nkulagawo Naalongo we baamutuuza nsobola okutwalayo. Ono yali wano woolaba oluviiri olunga ali wano bw'ati. Naalongo yatuula ku ogwo omuti gwa ffene gw'olaba. Amazzi gaali matini. Era ettaka nga tuliyoola wano nga we tumusiigako nga gye bayita first aid oba first aid tulyoke tumutuuse mu ddwaliro. Era we twasitula ono nemuzingako engoye noono ne tumugjawo ate ono yali mulamu ne yeeteeka mwennyini na mu mmotoka naye teyasobola kumalako. Olaba ku Naalongo alina ebigambo bye yakugamba mu kaseera ako nga apookya n'ebiwundu. Yakugamba bigambo ki? Ebigambo bye yaŋŋamba mukebere mu masimu gaffe kuba naye agamba amasimu ga 2 baagabbira muno. Naye n'agamba mukebere mu simu mukubire taata atutwale mu ddwaliro ery'amaanyi. Kati ekyo nekibeera nga kiri bwe kityo. N'ayakuba enduulu waali. Kye yatusaba ng'ali mu mmotoka naye nga bakaaba nti omuliro mu lubuto tuwulira omuliro. Ye nze mwennyini kale ne mbagamba n'obagamba nti mugume mujja wona naye tebaasobola kumalako kyemmanyi. Kyemmanyi tebaasobola. Wali osobola okuddamu ng'oyogera naye ng'akuddamu oba ng'awulira bulungi.
yali awulira bulungi n'omulala ng'awulira bulungi naye munnange olwaba tuuse ekiruddu ate embeera yayongera kwonooneka omulala yeetambuza nayekka n'atuula mu maaso g'emmotoka yekka omulala twamusitula ne tumutuuza ku mito gy'emabega ne tumutuulirako kati oyo ye yasooka okufa. Before muliro tegunaba kubeerawo wali wasemba okwogerako ne Naalongo nga wayisewo bbanga ki? Nasemba okwogerako naye ndowooza we namusanga nga tuzimba awo n'ekyokubiri namusangako ku dduuka wali lwakuba nti ye abadde ne pologulaamu ze nga era tosobola kumulemerako nnyo omusaba kyomusaba n'akikuwa gwe genda ku bibyo naye agende ku bibyo wakuwa omulimu wano ng'olina okukola bwebityo bwebityo. Nnyo atufunye okulambikibwa obulungi wano okola mulimu ki mu kitundu? Wano mu kitundu nsuubula amataka nga bwe ntunda era ennyumba nali ngitunda nza okulaba nsuubula baagiguzira nagitunze nsuubula nga bwe ntunda. Nga gwe abawangalira muno manyi omuntu baŋŋamba nti ogula ennyumba oba ettaka oligula mu biseera nga bino era oba ogula wano ogula bino ebiseera kubanga oba otegeera kyogula ate wano nkubudde Kabuuma omulaba wa bbeeyi nnyo kati akakayimbo kana katonze milioni 15 kama wa bbeeyi nnyo kano ke bagamba nti woli oyagala kulaba ku mazzi ku Lake View kati wano olaba ekituufu kali bwe kati ne waliwo abakeegomba munnange kabeerawo napoloti ya mitwalo 3 Kabuuma zaaliyo naye tezikyaliyo biseera bino naye nga Kabuuma kintu kirungi nnyo kati ate abagagga baffe nga pulezidenti waffe Museveni yateereddewo oluguudo Jinja Express ogenda kuyitaawo kati Kabuuma agenda kukwata mayina buziga era kyokka abantu bayaayaana jabula weekuguze ne wano osobola okupimirawo ne nkufunira akatu kekuyinza wayitawo naye wammanju awo nkufunira kati nkubuulira olaba nakivubo yonna paaka enkadde paaka empya munnange waali weewati naye ebiseera bijja bikula bikula ebitondo bikula kati eyo kyaki kyogamba teriiwo tulaga n'abantu baffe obuyambi bwe beetaaga eri gavumenti era bino byonna bwe tubiraga abagga bakola emirimu guno baba bakola ki banguya ng'ogyeko titufiiriddwako omuntu waffe so yensonga lwaki tujja mu bitundu bino ne tubeerawo ne tussa eddoboozi lyammwe yensonga lwaki nze mu kitundu nkoze emboozi eno naye kati gattako n'ekirala ekibayamba wano bongole kati buzibu kyate ono ateesemu aka poliisi nkatidde poliisi yajja bajja babiri ku ppiki ne batuwa olukusa ne bagamba wemba mulinawo emmotoka for emergency mubateekemu ne tusitula omukazi ono naye n'agambye paatulo mbu ye yamutwala agambye emmotoka ndala si paatulo yalirawo mu UAU tayogeddeko ku paatulo ayogeddeko ku bya poliisi saagala ebyo Naalongo oyo omulaba abadde mukazi akuwa emirembe era wojja n'omugamba nti sirina kyakulya akufunira oba 2 oba 3 Naalongo bwe oli omulala bwe yagwawa wali oluviiri olwo omulala twamuteeka wali kakati tosobola oli ne tumusiiga ettaka nga bwe tusena amazzi omu nga bwe tugasuulamu kakati oŋŋamba otyo ti poliisi ye yatwala omuntu ng'emmotoka y'omusajja nze nagireeta nga n'enzigula n'enzigi zonna omu ne muteeka emabega twayambaganako waneeno kinumye nnyo poliisi twagikubira essimu wano yalwawo okujja kyokka abantu bayidde naye kati oŋŋamba nti yatuuka n'ebateekamu. Naalongo ono kale nga tumaliriza biki byogenda omujjukirako nga tuwunzikawo? Ngenda omujjukirako nganze ng'emaziga agandi ku mutima. Ekyokubiri bye bintu bye mbadde nga musanga ne mugamba nti Naalongo leero nga sirinamu nampa. Naalongo lyessanyu lyabadde ku bantu ba kuno kyokka nti abadde musanyufu nnyo
nga muwala wa ssanyu byebyo. bwe tutambudde omukulu nga bwatugambye tugende era ndowooza tetuyinza kuba nga tusukkawo wano tulabye okuva gye twatandikidde tuwulabula abantu ku nkozesa ya gaasi abakozesa gaasi mu mayumba gye tuwangalira n'obulamu bwe tubeeramu ebizibu ebyatuuse ku batuuze bano ab'ekaabuuma gye tusinzidde muyinza okukiraba nti okukozesa gaasi si kirungi ate n'okubeera ne gaasi mu nnyumba ate ng'ennyumba ng'omwami batugambye nti ng'oli mu single room ate n'oteeka wali gaasi oluusi emmese bwe mulumako aba asigala afuumuuka. So tusaba abantu bonna ku nkozesa ya gaasi mwegendereze nnyo nnyo. Amawulire gano gabutikidde omutimbagano ne bannayuganda bwewangalira musize ebweru nga mutuuze naye abadde agenda kwiyabulamu agenda wali mu UAE mu Dubai bakakalambya abantu bebalese ewaka naye omukama bwatyo bwe yasalawo n'abajjulula mu bulamu bw'ensi eno. So tubakubiriza enkozesa ya gaasi mugyegendereze nammwe abatuuze abawangalire gye muli gitasobola kutuuka. Nze bwentyo bwe ndabise olunaku olwaleero naye tusaba emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze ekisa yonna gye bagenze n'ab'enganda ayongere okubagumya. Nze Divosh Matovu sema amasuka wano mbeere bulungi mweraba.